Mu ssaza Kyaddondo, Minisitule y'ebyenjigiriza n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya Uneb batandise okufulumya ebyava mu bigezo eby'abayizi abaatuula siniya ey'omukaaga omwaka oguyise. N'omulanga eri abazadde okuddamu okuteekateeka abaana obulungi abo abaagwa ebigezo ku mutendera gwa siniya ey'okuna abanaatera okuddamu okubituula. Ebigezo bino ebya siniya ey'omukaaga bifulumizibwa mu maka g'obwa Pulezidenti Nakasero era nnyini ntebe w'ekitongole eky'ebyebigezo ekya Uneb, Professor Bua Celestino asinzidde wano n'agamba nti bakugoberera enkola enkadde mu kuteekateeka ebigezo by'abayizi abaagudde ne wandibadde nga yaggwako omwaka oguyise. Professor Celestino Obua agambye nti gavumenti yakufulumya ennambika endala enaagobererwa mu kutuuza abayizi abaagwa ebigezo nga kyokka n'abo abaakwatirwa ebyabwe bajja kuweebwa omukisa okuddamu okutuula n'okuwandiisibwa. SUSE candidates would be supported by the government. The board advises such persons to register from their previous USE schools or any other USE examination center that is convenient and can accommodate them. Professor Celestino Obua agambye nti abayizi ab'okuddamu okutuula ebigezo bagenda kuwandiisibwa mu masomero ge baalimu nga bakozesa nnamba ezo ezaabaweebwa mu kutuula ebigezo by'omwaka oguwedde. Agambye nti guno gwe mulundi ogukyasinze omuwendo omutono ku mutendera guno abayizi okukwatirwa mu kukoppa ebigezo era n'agamba nti abayizi abasinga omuze guno baagwewala ku mutendera guno. Abayizi 11,569 be beewandiisa okukola ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguyise nga kuba n'ebitundu 43 ku 100 bayizi bawala ate ebitundu 57 ku 100 balenzi. Musaza Mawogola Sipiika w'olukiiko olw'eggombolola ey'Emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule awaliriziddwa okuyimiriza olutuula lwa kanso emirundi 3. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito Kabikuwe. Olukiiko luno olubadde lukubirizibwa Mundu Ronald awaliriziddwa okuluyimiriza enfunda eziwera ddala 3 oluvannyuma lw'omukiise akiikira abantu abaliko obulemu Dani Kabanda okusituka nga bw'awakanya amannya g'abantu 3 abadde baleeteddwa ssentebe w'eggombolola eno Ssenyonga Beekabyayi okutuula ku kkooti y'eggombolola eno ng'agamba nti bano ba kibiina kya National Unity Platform so nga bandibadde tebalina ludda. Omukiise Dani Kabanda awakanyizza nnyo abantu abo okuyisibwa era abadde takkiriza muntu yenna asituka okubasemba okutuusa sipiika bw'ayimiriza kanso eno emirundi 3 ng'alaba omukiise ono teyeddako era ku mulundi ogwokusatu bwe bazzeemu okutuula olwo n'amuyimiriza okumala entuula 2 ng'amulanga obusibufu bw'empisa nga tawa bakiise banne ekitiibwa akuteesa. Kabanda Dani bw'afulumiziddwa erinnya erya Edward Muyanja nga ssentebe wa kkooti y'eggombolola y'Emitete saako erya Deewo Damulira ne Fatuma Nalungi gayisiddwa nga bano bazze mu bigere by'ababaddeko ekisanja kyabwe okuggwako okubadde Edward Mukasa, Karinzi Edmond awamu n'abalala. Olukiiko lwe lumu luno lukubaganyizza ebirowoozo kwe bagenda okuzimba ekitebe ky'eggombolola eno mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ekitebe ky'eggombolola kive mu muzigo nga kisaliddwawo kizimbibwe Emitete mu ttawuni era ababadde baagala erw'embogo bategeezeddwa nti eyo kyalo nnyo so nga Mitete kibuga ate nga n'erinnya lisigala Mitete. Wateereddwawo akakiiko okuli Sipiika Mundu Ronald, Khalid Nsubga ne mukyala Nabachwa okulondoola n'okutuukirira Obwakabaka ku nsonga y'ettaka kalyawa eggombolola eno ku kiteebuluzi olwo kwe kubeera kuzimbibwa ekitebe kyabwe kino. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Emitete. Musaza Buddu ng'abakyala beetegekera okukuza olunaku lwabwe olunaku lw'enkya abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basazeewo basinkana abatuuze basalire wamu amagezi ku kyokulwanyisa obutabanguko mu maka ng'omukyala aterekeddwa amabega mu nkulaakulana. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Emisango 300 gye gyalopwa mu yafeesi eyatandikirwawo okulwanyisa effugabbi mu maka n'okukola ku misango egikwata obutereevu ku baana e Bukomansimbi eno. Okusinziira ku Mulumba Beeka avunaanyizibwa ku yafeesi eyo agambye nti emisango egisinga gyalopwa bakyala omwaka ogwo oguwedde. Ku egyo kuliko emisango 9 ng'egyo abakyala baagiroopa nga gyekuusa ku mukwano n'okubatulugunya mu maka. Emisango emirala 103 nti kwaliko okusuulirira obuvunaanyizibwa mpozi n'okusuula abaana ng'ate jjo emisango 97
gyali gyekuusa ku kutuusa obulabe ku mubiri gw'omuntu nga byonna bisibuka mu maka n'emisango emirala. Abakulembeze nga bakulembeddwamu omubaka wa paalamenti owa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo bagambye nti omulembe guno okutulugunya abakyala kyadiba ng'abakyala balina eddembe lyabwe okweyagalira mu maka wamu n'abaana baabwe. Abakulembeze abo okuli Kayemba Solo, ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayiira n'abakulembeze ku mitendera emirala basazeewo olunaku olw'enkya olunaku lw'abakyala okulumalira ku kisaawe ekisojjo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezeekuusa ku nkulaakulana, ebyokwerinda, okulwanyisa obutabanguko mu maka n'ensonga z'obukulembeze. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu, omusaseredooti e Masaka asabye abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform okuyigira ku byafaayo ebyakosa Uganda batambulire wamu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Reverend Father Dennis Mayanja ow'emyaka 82 egy'obukulu, omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi e Masaka era nga muwandiisi wa bitabo, bw'abadde ayogerako n'abamawulire agambye tikimuluma nnyo okulaba nga buli mukulembeze wano mu kitundu ekya Buganda asitukamu ate ababe bennyini be bamutema enteega okumukkakkanya ekitali mu bitundu bya Uganda ebirala. Twafuna omusajja Benedicto Kiwanuka nga ye muntu alumirwa eggwanga ate mu budde obwo bwali obuzibu. Musajja abandi ne bamubuzaawo. Naye ekisinga okuluma abantu, nawulirako omufuzi omu yagamba nti ogenda okulonda wajja kubaawo ekibiina kimu. Ono awadde pulezidenti wa NUP amagezi ng'era bw'ajjukiza ne bannabyabufuzi abalala bonna nti tebasaanidde kwerabira nti Masaka ebadde ku mwanjo nnyo mu nkyukakyuka z'ebyobufuzi mu ggwanga. N'agamba nti kye bakola kyonna tekikosa Masaka yokka mu byobufuzi, naye kikosa n'ekifaananyi kya bannabyabufuzi bonna abava mu Buganda. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja, Masaka City. Musaza Kyadonda abasawo mu ddwaliro ekkulu erijjanjaba Kkookolo erya Uganda Cancer Institute baliko enzijanjaba empya ey'abantu abeetaaga omusaayi gye bavumbudde enaataasaako ku bbula ly'omusaayi mu Uganda. Bino babyanjulidde mu lukuŋŋaana olw'abakugu mu byonkozesa y'omusaayi olwa Africa Society for Blood Transfusion International Congress oluyindira ku Speakeries Hotel e Munyonyo olukomekerezebwa olwaleero nga lukulungudde ennaku 4. Omusasi waffe Ddungu Davis Joel ali Munyonyo n'ebisingawo. Wakati ng'olukuŋŋaana olw'abakugu abakwatibwako mu nsonga z'okukuŋŋaanya omusaayi lukomekerezebwa olunaku olwaleero, abakulu ku ddwaliro ly'e Mulago erijjanjaba Kkookolo baliko enkola empya gye baagala okunnyikiza mu Uganda, engeri y'okujjanjamu abantu nga tebateereddwako musaayi. Enkola eno etumiddwa cellular therapy era okusinziira ku Dr. Henry Ddungu kiba kyetaagisa obutafaali bw'omuntu nga bebakozesa buteeka ku mulwadde mu kifo ky'okumuwa omusaayi gwonna n'ebbula lyagwo okweyongera so nga ate liba lisobola okukendeezebwako. Mu Luganda kyandibadde enkozesa y'obutafaali kubanga cells bwe butafaali. Kati okuwaayo omuntu okumusaako omusaayi eno cellular therapy, naye ate ffe tuyinza okugamba omuntu azze alina kansa w'omusaayi nga alina obutafaali bungi nnyo, tubuwozaamu ne tubugyamu, oba ne tugamba nti tugenda kukyusa obutafaali obukola omusaayi kye bayita transplant. Eno cellular therapy tugamba buli kiri mu musaayi tuyinza okubaako engeri gye tukikozesaamu n'omuganyulo gwakyo ogw'enjawulo. Naye bwe tugamba nti kimu ku 1% eya population natuwadde omusaayi era tegumala. Dr. Henry Ddungu era asabye basawo banne okwongera okukozesa tekinologiya ow'enjawulo bw'aba baagala okukendeezaako ku kiyiwa musaayi mu bujjanjabi bwabwe. Twewala omuntu okugwamu omusaayi. Ekyokubiri, tujjanjaba obulwadde bw'okugwamu omusaayi. Katugambe omuntu alina kye tuyita anemia ng'aweddemu omusaayi. Waliwo engeri gye tuyinza omujjanjaba nga tetumuwadde musaayi, obungi bw'omusaayi ne bwe. Anti omuntu akatugamba ayinza okuba aweddemu nga ekirungo kye bayita iron. Mu kifo ky'okumuwa omusaayi oyo osala amagezi agalaba nti omuzzaamu ekyo ekimubulamu, then omusaayi ne gukomawo gokka. Ebbula ly'omusaayi weeriri. Endwadde eza Kkookolo, endwadde ez'emitima, abagudde ku bubenje, abakyala abazaala n'abantu abalala be babeera basinga okukozesa ennyo omusaayi, nga kyokka mu Uganda ekizibu kino kikyali ky'amaanyi ddala. Ku lwa CBS FM, Dungu Davis.